Yes, for TV ujimbaniriza esawa zino mwasuze mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing atumpere video no ka like comment section weri awo bakabutira mu comment section tusikalenga oje kumideko bagita for TV UG ensonga za Kapeesa esawa zino zitambatambula ngenda kusaba subscribing atusikalanga je kumideko gemawuli agatambatambula ku social media no kwalizamu okwetola ensi yonna eno je tulimu gemawuli agatambula musajja mukulu ono TikTok ku mukoto gwa TikTok kigatambula akosane ku Facebook mbaniza esawa zino batumideko bana Uganda abali mu ggwanga lya United States kusana abali Saudi Arabia abali Qatar abali Jordan abali mu ggwanga lya Bahrain kusana mu ggwanga lya Oman mbaniza esawa zino ngenda kubasaba mu subscribing ate munyege ne kade mbagala nnyo Kapeesa Omulambo gwe ngenda kuba gutuka esawa yonna wali mu ggwanga Uganda mu ggwanga Uganda Omulambo gwa Kapeesa ngenda kuba gutuusibwa esawa yonna wali ku Entebbe airport wali ku Entebbe airport lw'ensonga Bannayuganda mwena mugulinde esawa yonna ngenda kuba gutuusibwa ku butaka munnaye Kapeesa ajjukira Yaffa nenga Bannayuganda bangi nnyo abasinga balinze Mulambo gwe ebbanga erisi amawulire mangi gabali gatambula ku mikutu egya social media ku mukutu gwa TikTok kusa n'emikutu emirala egisinga egy'amawulire abagamba nti Kapeesa Yaffa ate nga bagamba nti ate agenda kudda ku birthday abasinga bagamba ate ali mu kuzannya fino kugamba nakulugulu fina twalabye ku Mulambo gwe ebifaananyi byatambulitambula nnyo ku social media platforms eziwerako ebifaananyi byatambulitambula nga biraga musajja mukulu ono munnange Yaffa Ebyadaala ebiri serious awatali kubuuza kwonna era nga famire ye Bambi essaawa zino tebakikiriza nti omwana waabwe yafa mu kusooka basooka biita bya lwado olw'ensonga nti intaneti eno buli omu kyasanga kyayogera abasinga bagambanga nti ate Kapeesa ali mu kuzannya firimu kugamba famire yo neeguma ng'erowooza omwana gyali mulamu nga bamanyi nti omwana gyali mulamu era bo basuubira nti omwana ajja kuba avaayo essaawa nga bamanyi ndowooza fujjo y'abavubuka ku social media kumbe omwana Ebyadaala yafa ne Kapeesa ebbanga libadde ggwanvu nnyo bukyanga afa ebbanga libadde ggwanvu nnyo Kapeesa bukyanga afa kwegamba ffenna twebuuza ebbanga lino lwaki Kapeesa omulambo gwe gwali gukyakomeddwa wali Saudi Arabia lwaki gwali gukyakomeddwa Saudi Arabia ebbanga libadde ggwanvu nnyo I think tugenda myezi ndowooza nga ng'etaano nga Kapeesa afudde niyo omulambo gwe badde ndowooza bagukuba eddagala buli lunaku awo tetumanyi naye nga yafiira ku mazzi yali avuga bupiki buno bw'oku mazzi buno ke kaamukuba ekigo ku mazzi okakana nga afudde era nga yafiirawo abaana abasinga wali Saudi Arabia basooka birabanga bya lusaaga abamu nga bagamba nti Kapeesa ali kali mu kuzannya firimu badde bali mu kukwata ka kiripu ku mazzi awo abadde avugira ka piki abatamanyi Kapeesa TikTok ate nga photographer abadde akola gwaba photographer ate nga TikTok wali abadde asinzira mu ggwanga eya Saudi Arabia musajja mukulu zolekera abadde photographer ng'ebifaananyi byabikuba baaba yabadde watabu nnyo mu kuba ebifaananyi nnyo era nga abadde akuba abawalabu bangi nnyo wali mu ggwanga lya Saudi Arabia olw'ensonga nti ebifaananyi abadde abitegeera abadde amanyi engeri gy'okwatamu kamera n'ofotola omuntu ekifaananyi ne kivaayo bulungi abadde amanyi angles ez'ebifaananyi omuntu abadde amanyi nti omuntu okwata oti kamera n'omukuba mu angle bw'eti kugamba abadde abitegeera nnyo ebyafotogulafe bw'ebityo abadde abitegeera byanso ne munnange omwana bw'ati bwe yafa mu ngerigeri teyalwala teyabala kinaye nga akapiki buno bw'oku mazzi ke kamuviirako kubanga afa bagita for TV mu subscribing abali e Canada abali e Saudi Arabia abali mu Oman mwena mbatumiddeko era mbibaza mbagamba nti mu subscribing ate munsigane nga mugyekuumiddeko bagita for TV abali mu America mbatumiddeko mwera